very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Kijja kusinzira budde ki video eno wegenda okubera nga tekutukira ku Fadi Project oga kutusako agasobola okubera nga teka happening mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo sakone bwolo gwanga naddala gwe gy'otasobola okubera nga te otukateeka ekigalawo sharingirako abala box wansi genda osula endowooza kusinzira ensonga nga bw'ogenda okubera nga te oziwulira watali kumala budde amawulire kamere nga tetandika ne gano geewuunyisa nnyo era nga abantu sayidi zeeri ekakuuto abeefulidde omubaka waabwe Geoffrey Rutaaya era nga bakoze ekintu ekibadde tekina kubeera nga tekirabikako abakulu abo oba batuuze b'omu kabuga ako bakaalako akamanyikiddwa nga Kakuuto Geoffrey Rutaaya gy'abadde akiikirira kubanga ekisanja kino tasobodde okubeera nga addamu okubeera nga temunanga afuna siiti wali mu Parliament badidde ne bafuna sanduuko y'abafu ne bafuna ekintu esitegedde bulungi oba abadde muntu oba kibadde kintu kye bakutte ne bazingazinga naye nga bakikutte ne bakiteeka mu masuuka ameeru awo ne bongerezaako embugo eziwera kakati ekintu kino ne bakikwata ne bakituuza waggulu ku sanduuko kakati no byonna ne babikwata byonna bibiri ne babiteeka ku ggaali era ku ggaali awo maaso gaawo ne babeera nga temunange bateekawo n'ekifaananyi kya Honorable Geoffrey Rutaaya era ekiziteekawo ku kubeera nga temunange ekintu kino bakitambuza ekyalo kyonna kyonna awo mu Kakuuto tebakomyawo ne bagenda nga basanga buli ofiisi ya Geoffrey Rutaaya ebadde esangibwa mu Kakuuto nga bagenda ne bakiwummuzaako ne bavaawo ne beeyongerako ewalala ne bavaawo batyo ne babeera nga temunange batambuza ekintu kino era nga akatambi naawe ngenda kubeera nga tekakuterawo oyongere okubeera nga te olaba biki ebibadde bigenda mu maaso sayidi zeeyo naye nga kalulu politics bw'obanga oli wa mutima munafu ekyamazima kiri nti kabye ebintu byose byangu nakamu abakulu abakoze kino okusinziira ku nyambala yaabwe babadde balaga nti bavudde mu kibiina kya NRM era nga buli mu kubeera nga te obiraba awo abamu badde bambadde overalls nga kuliko ebigambo bya NRM obukofiira sako n'abantu abadde bambadde engoye za yero nga bogenda okubeera nga te oyongera okubiraba awo mu butambi si byangu nakamu wansi awo teekawo endowooza gulowooza ki ku byogenda okubeera nga te olaba naba nkugyeyo n'ensonga endala nnyingi nnyo ngenda kubeera nga tenzikuwongerezako ku biri mu kubeera nga tebitambula mu ggwanga lyatu Uganda tuula butuuze kaalira subscribinga akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli wena ndese video Sheikh Asha musomo wa dua abeerawo nnyo wena alina ensonga ezikyaganya okubeera nga teziseera mu mulamu ajja kubeera nga takolako ngakozesa maanyi ga dua na Quran mufune ku namba ez'essimu ezirina okubeera nga teziyitawo wansi awo ku stickers kambere nga tembawo ensonga zino eza Geoffrey Rutaaya ekimuguddeko olunaku olwaliro sako n'emboozi endala nnyingi nnyo nayo mu studio kusindika bikulemye okukola lali wajikubiranga wange wengo jobira ukaka wane wange neti atawulanga ko president bonda baka president yagamba bwati amini yamugamba yamugamba ndisizanyirwa hapo tumutwala emiti ebiri omuzika yafuze kugesawa sawa jiri tanu wakuzika sawa 10 bonna babate babwesi babate bakubaka bayina bakole ki bafe amina
aba NRM nga babika omulabe waabwe owa NUP Mutaya Jokule agenda okuzikibwa olwaleero essaawa 10 abaana batanga Kulwazi waggulu Madema nyitugenda mwocha agenda kuzikibwa lute Abakulembeze baffe mwenna abaatutte empaabi zammwe mu kkooti nga mukereyiminga ku buwanguzi bwaffe. Kyemukola kye kituufu era mwekubireko mu bugalo. Okwemulugunya si kibi, ne weemulugunyizaawa ekyo kye kisinga okubeera ekikulu. Obuwanguzi bwaffe sitwagala mu bwemulugunyizeeko mu kimugunyu ng'ate emiryango miggule we musobola okubwemulugunyizaako. Era nga tulina ne bitulabye abayiseewo era ne bafunawo ettuufu. Tubategeeza nti wakati ng'olina kye weemulugunyaako, bw'okyemulugunyaako mu nnyumba ng'enkoko enywedde mu mazzi amanaabiremu ku buko, ate ggwe abeera ekizibu kubanga platform zibaawo w'osobola okutwala okwemulugunyaako regardless zinaakuwa obwenkanya oba teziikuwe bwenkanya. Ggwe olina kukola kituufu kubanga n'oyo akugamba nti tokola kituufu akeera n'agenda n'akola kyokka ng'ate eggulo teyafunye. Kitegeeza ki? Nti okufuna solution yaakwo ebeera mu kukola. Omukisa gusanga yeetegese so oyo eyeetuddeko. Bwe weebaka mu nnyumba ne weebikka ekirangiti n'ogamba nti Yesu akola era awonya ajja kundiisa, olina okusooka okulaga Mukama obwetaavu bwo obw'okufuna ekyokulya. Ate ng'emitendera gy'okufuna ekyokulya yagiteekawo. Na bwe kityo temwemulugunyiza mu mayumba gammwe, mukolimire mu mayumba gammwe. Awo wennyini we mwagenze we watuufuwa okugenda, weewaawo nkugambye nti si buli asaba nti yaafuna, era si buli akola nti yaafuna. Ne tekijjaawo nti okufuna olina kuyita mu kukola, okufuna ebyamagero olina kuyitira mu kusaba. Mwewale nnyo amaloboozi agabajja ku mulamwa era agaba discouraginga ti kino kye mukola kikyamu. Ne ku byalo twabeerangako n'abaana abaasekanga abagenda ku masomero nti mwonoona budde, naye newankubadde tubeera mu sisitimu nkyamu etavaliwinga kusoma kw'abantu okuweerera. It is a must. Omuntu asomye abeera n'enjawulo y'amaanyi ku muntu atasomye kubanga n'omukisa bwe gujja gusanga yeeteeseteese. Mwewale nnyo abaagala okukozesa feelingi zammwe oba empulira zammwe
okuyisaawo bye baagala okuyisaawo n'okubalaga nti kye mukola si kituufu kya kukolebwa. Abo beenoonyeza byabwe. Nga muliraanwa awala na maama n'ayagala okukozesa omukisa nga maama akubye omwana okujja okugamba omwana nga maama ye bw'ali omubi asobola okuyita mu ye amuwa obuki, amuwa obutwa. Njagala okubategeeza ekifaananyi kya kyetuliba kirina kusiigibwa mu kaseera kano. Akiddamu yeeko, ekifaananyi kya kyetuliba kirina kusiigibwa mu kaseera kano. Ensonga lwaki tuyayaana okujjawo Museveni tumusindiikiriza talina nfuga y'amateeka, naye gw'obanja enfuga y'amateeka yajjira mu mateeka. Oyagala tufaanane nga ye kubanga ebyayita bisobola okukulaga ebiriwo, oba ebiriwo bisobola okukujuliriza ebyayita. Enzija ya Museveni gye mwagala tujjemu, era bwe tuba tulina kujja mu nzija ya Museveni then tunaabeera na njawulo ki ne Museveni? Atajjira mu mateeka tasobola kubeera na nfuga y'amateeka. Bwe tutajjire mu mateeka tetusobola kubeera mu nfuga y'amateeka. Obutakola bw'amateeka tebujjaawo mateeka, kubanga ffe ekituleeta kutereeza mateeka. Bwe kiba ekituleeta kutereeza mateeka tulina okuyitira mu mateeka. Nkiddamu, tulina okuyitira mu mateeka. Mugoberere amateeka. Abo bamacette temubawuliriza, batwetema ebijambiya, twetema ebijambiya. Babuuze otuwaddeyo bameka? Yes, ensi egula mirambo, ojijja otuwaddeyo emeka? Tuwa ku nsingo ya nnyoko tutandikire ku eyo abeere saddaaka egenda okusooka okusigibwa mu ggwanga. Ku mutwe gw'omwana waani kw'obalidde? Ku mutwe gwa maama waani kw'obalidde? Lwaki so ogugo kale? Kubanga ne Bakizito omuto be tutendereza eno be baali saddaaka, era enkya n'okubanga tugenda kujaguza amazuukira ga Kristo Yesu. Bakizito omuto, Bannuwa Mawaggali be baali saddaaka. Njagala obeere Nnuwa Mawaggali w'omulembe guno kale. Obeere saddaaka kale egenda okununula Uganda ey'enkya. Tuwe ensingo yo. Era bwe tuba tetulina kuyitira mu mateeka, gw'otegeseewo nteekateeka ki? Olina okubeera nnyo opposite ow'ekyo kyolwanyisa. Obwavu tebulwanyisibwa kwebaka, obwavu bulwanyisibwa na kukola. Omuliro teguzikirizibwa muliro, omuliro guzikirizibwa mazzi. Kyokka nga ate omuliro ne bwe gukwata akeedi nga waliwo omwala gwa Nakivubo bbulu, era emmotoka zidduka ezizikiriza amazzi, ezizikiriza omuliro nga zireesa amazzi okuzikiza omuliro, kubanga ke kalombolombo. Wadde nga wano wabaddewo amaki, amazzi. Nkimanyi waliwo engeri nnyingi ze tusobola okuyitamu okufuna obuyinza, naye ako si ke kalombolombo, kubanga bwe kabaawo ate ke tuzze okulwanyisa n'okuddiza kkooti obuyinza bwazo n'obwetengereze mu zo. Kyokka nga ate tulinamu n'omukisa ogw'okulaga ensi butya kkooti e Uganda bwe zaawambibwa, butya kkooti e Uganda bwe ziri mu mikono gy'omuntu omu. Naye wadde nga ziri mu mikono gy'omuntu omu, tulina kuzinunula nga tuyita mu zo, so okuyitira mu bijambiya, kubanga kkooti bw'ona oginunula ng'oyitidde mu bijambiya egenda kuwozesa baani enkya abeegenda okuwa obwenkanyira ng'ate wabatta dda. Egenda kuwozesa baani enkya beegenda era okuwa obwenkanya ng'ate wabatta dda. Omukyala kyaba mu courtship kiditamininga enneeyisaayi bw'enaabeera ne mu bufumbo. Omukyala ekyateekesaawo courtship oba oluwaya nga temunneeteeka mu maka, oba nga temunnagenda kukuba birayiro okuwayira, kuba kwetegeera, okwemanya. Essaawa eno tuli mu luwaya, tuli mu kwogereza. Abaayi, omusajja kyoyo aba akwogereza
n'alyoka akuwemula n'akukubirawo eggambo naawe n'okkiriza okutwala ewakaawe. Oluusi n'omusajja ow'empisa embi abikkirirako. Munnange bw'onakkiriza nkutwale ngenda kukukwata ng'ekyatika. Munnaye bw'onakkiriza nkutwale ewange teri mukene. Omala kumalawo wiiki n'olyoka okimanya nti ne mukene osobola okumulya ewaka. So mukana akaseera ak'okwogereza muteekeewo endabirwamu yakye muliba. Rule of law. Ekigendererwa kyaffe si kufugako. Tetuyayana kufugako. Era tetuyayana kufuula bufuuzi Kyagulanyi mukulembeze. Wabula tuyayana kukyusa ggwanga. Tuyayana kutereeza ggwanga. Era Museveni oyo emyaka egyedda twamugamba. It's not all about the leaders. It's all about the leadership. Ffe twali tetwagala ntebe ye kubanga ffenna twali tetugenda gituulamu. Eriiko weeyongereko eri nange ntuuleko wano naye twali tufa nkwata. Twali tufa nkulemberwa. Kakati obukulembeze kye kikulu so omukulembeze kye kikulu. Era ffe tetuyayana kufuula Kyagulanyi mukulembeze. Tuyayana kukyusa bukulembeze. Meaning twagala Kyagulanyi wanaatuula nga waliwo enkyukakyuka. Kye bayita enkyukakyuka. Uganda yakyusaako obukulembeze emirundi mingi okuva mu myaka gy'enkaaga. Naye nga bo obukulembeze tebukyuse. Yakyusanga bakulembeze. Naye nga bo obukulembeze tebukoze eki? Tebukyuse. Kakati ffe kye tufa kukyusa nkulembera. Kitegeeza omukulembeze olina okujja n'enkulembera empya. Bw'osigazaawo enkulembera enkadde tuba tukyusizza lugoye lubeko ku jjo. Naye ng'ate lusigadde lwe luki? Lwe lumu. So omukulembeze eno gye tuli wakati mu kusaba obuyinza. Ky'oyogera oba ky'oyitiramu kiditamininga ky'oliba oba kisiiga ekifaananyi ekyo ky'oliba. Wakati mu butakola bw'amateeka ffe tulina okutereeza amateeka. Nkiddamu, wakati mu butakola bw'amateeka ffe tulina okutereeza amateeka era nga tuyita mu mateeka. Otherwise n'okulonda tetwaligenze era tetwalyereezenga bikya. Neggolooza lwaki twagenda mu kulonda ng'eyakabala luli y'omu, eyakola biki y'omu, kikulaga ki? Nti ebirungi biva mu kukola. Ne si kumala gakola ne lw'otafunye gwekola oba yitira mu kkubo ery'okukola. Munaabalumu n'ojjamu ettuufu. Mukitegedde baganda bange. Otherwise mwaba puliikinga eby'amatete ate nga twakalaba abaana abattiddwa simanyi wajje mubeera mututunuza oba ki kye mutufaananya oba kye mugezaako okutufaananya. Otherwise poliisi nze ndaba byangu nnyo okutuukanga ku butuufu bw'ensonga. Bayibuli egamba nti kyali kigambo. Oluusi muyitirenga mu bigambo bisobola okubatuusa ku bikolwa n'ababeera bakoze eki? N'ababeera babikoze. Abazadde mufugike abaana bammwe. Abaana mubatuweerezenga eno nga babadde bafugika. Omwana atakulemberekeka bannanga abeera mubi. Mujjukire nti temusobola kubeera bazadde b'abaana bammwe lubeerera. Ne mulekwa ayina abazadde. Gwe mulekwa muzadde we ye boosi wo. Gwe mulekwa muzadde we ye mukyala wo. Gwe mulekwa muzadde we ye mwami wo. Naye gwe baakuzanga ekisassalala enaatawaanya abazadde b'obeera omusindiseemu. Bano abaana be mukuza nga mubatadde ebyuma mu mannyo ng'embwa batera otutawaanya eno ku mitendera gy'obuki? Egy'obukulembeze. Weewaawo mulina strategy eyammwe nti tugenda kukozesa macete oba n'ebirala, tukozese obutabanguko, tukozese okwokya ebipiira, tukozese okwettingana. Eyo nayo strategy ereeta obuyinza.
ne buba buyinza. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.